Mukwano gwange gwe ampuliriza wano ku Progen Media TV nkwaniriza webale nnyo okwekuumira ku mukutu guno ye wasizo tya kulika obukedde webale kwekuumira wano mukwano gwange tusiimira ddala ate gwe mwanattu atanaba kusubscribinga kikole mu bwangu tusobole okutusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo. Mikwano gyange abalungi mukimanyi bulungi nti omubaka waffe amanyikiddwa nga Ssegirinya Muhammad akaseera kano ali mu ddwaliro ate era nga kigambibwa nti embeera ye si nnungi nga abaavuddeyo tugeze nga omukulu amanyikiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa NUP yagenzeyo era n'atuwa amawulire ge gamu nga tutegeeza nga embeera ya Ssegirinya Muhammad weeri embi akaseera kano n'ateera amawulire agali ku social media kigambibwa nti omusawo avuddeyo n'ategeeza nti Ssegirinya Muhammad mulwadde era abadde tamira ddagala lye nga ategeeza abantu nti mulwadde wa siriimu naye mikwano gyange njagala obategeeza nti eno ensonga yeetaaga okulabika nti yekenenyezebwa nnyo nga bwekiwulira kubanga ebibaddewo mu mbeera ya Ssegirinya okubeera omulwadde bingi nnyo saako n'okumukweka okugaana abantu be okumulaba n'olw'ensonga eyo oli bw'avaayo akaseera kano n'atandika okwatuukiriza nti mulwadde wa siriimu nze mba simutegeera. Mikwano gyange naawe kennyini osobola okubeerako n'endowooza gy'okiwaako oba gy'okirowoozaako naye kakati akaseera kano ng'ebintu bikutte wansi ne waggulu lwavaayo n'ategeeza ensi nti mulwadde wakawuka akaleeta mukenenya naye nga mikwano gyange nze naawe tusobola okubaako kye twogerako kyosobola okubaako ng'oteesa naye ate omuntu abadde omulwadde ebbanga eryo lyonna mbu abadde tamira ddagala lye naye mikwano gyange kiddaladala ekigenda mu ggwanga lyattu Uganda nange nkyewuunya abantu abaleeta endowooza ez'ekisiru endowooza ez'okulabika nti bagezaako okulabika nti bavumirira oludda oluvuganya gavumenti banyigiriza abantu abagezaako okulabika nti bavaayo okulwanirira eddembe ly'abantu kakati oli avaayo n'apostinga ekintu ekifaanaganako bwekito. Mikwano gyange nze ate gwe osobola naawe okuwa endowooza yo nze ngamba nti nedda bateeka okuba nga bamuwaayiriza bateeka okuba nga balina kye bagala okuyisaawo ate ekyo kyonna kye bagala okuyisaawo tujja kuba tukikutusaako wano ku Progen Media TV mukwano gwange naye ate amawulire agakagwawo kati agali ku social media gego nti omubaka Kyagulanyi Ssentamu abadde tamira ddagala lye kyova olaba nti embeera ye mbi nnyo naye bannaye tubeere bantu bakulu omuntu abadde tamira ddagala lye ebbanga eryo lyonna omuntu ekigere kye kyatandika okuvunda lwaki bagezaako okulabika nti basiriwaze obwongo bwaffe basiriwaze bannayuganda baveeyo bategeeze nti afudde akawuka akaleeta mukenenya. Mikwano gyange eyo yenkola kati eriwo ey'okubuzaabuza abantu naye nga omubaka waffe ye mulwadde nnyo akaseera kano wetwogera amawulire kuva jjo tugabawo amawulire kuva jjo tugaba tussako naye ate gwe mukwano gwange eyali etaze okuwulira ku mawulire amalala osobola ogasanga ku website yaffe emanyikiddwa nga progenmedia.com gy'ogenda okusanga amawulire ag'entertainment ko ne sports. Mikwano gyange amawulire agasingawo ku nsonga eno mikwano gyange nja kubanga kutussaako mu bunnambiro naye ate nze naawe tusobola okuyimirira nze naawe tukyasobola okuyinza okukola kye tusobola n'ofukamira n'osaba ayina omusaala osobola ogugjayo n'abagambye nti gwe wenna ayina omusaala ogugjeyo gwe wenna asobola okusabira omubaka ono kubanga kakati batandise okumupaatiikako ebintu ebitali bulungi kulwokubanga nti bamulemeddeko baganya abantu bonna okumulaba babuzaabuza bagezaako okubuzaabuza balabe nga bakyejjako naye mikwano gyange ffe nga bannayuganda tetutidde katugende mu maaso nga tusabira omubaka waffe amanyikiddwa nga Ssegirinya Muhammad. Mukwano gwange gwe eyeekuumidde ku Progen Media TV webale nnyo webalire ddala tovaawo tonyiga kapeesako ffe twewaayo okuweereza ate era tukusiima mukwano gwange webale kubeerawo ne weekuumira ku mukutu kankomewo.